Olunaku lwa leero tuvuddeyo nga bapromota mu ggwanga lyonna nga tukulembeddwa Abitex president waffe General Secretary Balamu Wadde yafuuka minisita naye no mu bivulu akyali General Secretary nange amyuka omwogezi w'abategesi b'ebivulu mpozi Jemba okola kifo kye tebakulonda era nga tuvuddeyo ku nsonga eno okulaba nga tulungamya eggwanga ku kintu ekitambudde ebbanga nga government security organization zisirise naye twasanyuse nnyo okuba nti Katonda yatuwa minisita ate nga mutegesi wa bivulu amanyi buli kyabuyaye n'avayo n'agamba we shall not tolerate this nonsense. Let us reorganize our sector okulaba nga tuvaamu ekintu ekyomugaso nga bapromota bamanyiddwa mu ggwanga kubanga guno omulimu gwe gutukuziza gwe gukoze Balamu gwe gukoze Abitex gwe gukoze Bajjo singa si mulimu guno gwe tulimu singa temumanyi era singa si mulimu guno singa temumanyi Abitex president tuli ku gundi international press conference learn protocol please. I'm sorry Mr. Professor. Bambi nkwegayiridde empisa ze Masaka tuzirekeyo mbadde nkugamba nti guno omulimu gwe gufudde Abitex kyali sikutyobola guno omulimu gwe gufudde Abitex kyali gwe gufudde Balamu kyali gwe gufudde Bajjo kyali gwe gufudde mutabanyi wa Gerald Kiweewa kyali kitegeeza wetuguleka ne kugenda mu mikono gy'abalabe nga tukiipinze DFE nga Uganda Police bwekola nga security organization gikola tujja kuba tweriddemu olukwe ngaffe kubanga ffe abamu eno this is our business nga sinayogera nze ngenda okusembayo okwogera nga amyuka omwogezi w'abategesi b'ebivulu mu ggwanga ze bampadde protocol kwaniriza bakama bange mu protocol y'ebitegesi y'ebivulu Abitex ye president Wadde Balamu minister abala General Secretary nze mbeera mwogezi protocol observed okuba observinga protocol tusooka na president yalina okuwa speech eri bannayuganda then omutegesi General Secretary yajja okudda protocol kale protocol mutegesi kale kanyanirize Secretary w'abategesi b'ebivulu mu ggwanga Minister Balamu Balugahale nja kuddako omwogezi njogere then president akole ki asimire nga zitayaliza protocol yampeebwa n'amaanyi agampeebwa okwaniriza minisita w'abavubuka Balamu amaanyi agampeebwa ne protocol okwaniriza minisita w'abavubuka okuteesa ensonga eno mu ggwanga bw'anaava naye katusooke bano bapromota loko promoters boogere kubanga oli muntu w'amaanyi omulama gwe tuliko tuzze kutereeza industry yaffe tuzze kulaba nga tumalawo effujjo tuzze kulaba nga kubanga ekiwandiiko kyafulumye mu WhatsApp group zaffe ez'abakulembeze twabaninze buli muyimbi akola eggaali alien skin mu butongole yabaningiddwa nalabyo bipromota ebitategeka wadde kaliyoki nga biwogana nti bigenda kumutegeka naye obanga oli eyo ng'oli muwagizi ng'oli on a serious note ng'oli media house ng'oli promoter ng'oli mutegesi wa bivulu ng'olumirirwa abawagizi twakola show the most successful show alawe president togera this is awkward let us respect this sector bobanga oli eyo ngaddala nga bedesiri mu kusaga Balamu akonfulanga dikola bobanga oli eyo ng'olumirirwa omulimu guno toyingira kivulu kirimu fujjo toyingira kivulu kiri disorganized ekikosa press conference eno olwaleero kuba rules and regulations na stand yaffe nga bapromota abataba bapromota mu ggwanga bwe tuyimiridde ekiwandiika kyavudde wabakama wange Abitex ne Balamu kyagambye tubaanize buli muyimbi ayina eggaali mu nsi mumpulire mukitegedde bulungi nkyogera mu luzungu there is no any artist with a stupid criminal gang will perform in any event here today upwards when nga beeterezeza abayimbi kati sijja kwogera biri kwa time yange yokogera tenatuuka nyaniri senatuuka sinayogera tenatuuka nyaniriza General Secretary bondaba ne Balamu ebya minister abiteeka wali eno nzemba mukamaawe kuba nze mwogezi w'ekitongole ekitwala bapromota ate ekyokubiri government ya Minister Balamu yesinza okutusibako abamenyi b'amateeka wadde minister ali wano mu maaso gammwe naye Uganda Police security organization bayina abaana n'ebyana we want to fight that act tuvumirirwa ekikola ekyo njogeddeko n'abakulira police mu Uganda on a serious note njogedde n'omukulu akulira CMI njogedde n'omukulu akulira crime intelligence njogedde n'omukulu akulira abasaidi ne baŋŋamba they are handling because logically embeera eno eriwo lwakubeera lirakita nti
tuli serious nammwe Otandise gwe. embeera ntandise kati kanjogere Balamu addeko kuba temujja kuddamu kumpa mukiza ti embeera eno ereeteddwa olwa gavumenti ya minisita Balamu atwala fenga nange ndi muvubuka ne Balamu muvubuka minisita afa muvubuka yakulira gender ate nga bapromota ba artist fena tugwa mu ministry ya Balamu kuba ye minister of gender labor and youth affairs kakati gavumenti ya mwami Museveni gitwagala okujja mu biyinza fa abenkyukakyuka Bajjo nga sibirimu kwegula mu mpaana kyagulanyi wammwe simuwaana sina kye mwagaza nefe twagala kyenyi nga bannayuganda batayina mwasirizi ti gavumenti eno ecreatinze stupid gangs like that mujukire si papa mwala basi papa byakola nga yekweka mu gavumenti babulani bayitwaze nga bekweka muki kanono mwana aliyeni sikini alise fujo nga yekweka muki kakati Mr. Balamu ngabo li minister w'abavubuka ate ng'okiikira President Museveni mugambe tukoye nonsense the only solution gye tugenda okukola nga fe abanaku be bakubye mu nkuuka tugenda kwerwanako mu busobozi bwaffe ng'abanaku bino tubijjemu katemba tubijjemu tera kwa Balamu muganda wange olamukamanyi wange bakuba abantu mu nkuuka police yavayo na statement ezo ganga zize zikuba abantu emakidi police evangayo naki ze bankuba bakola ki mwala bamwe ne makindi akatambi ekintu ebyenjogera ne batomera emmotoka yange government kiyakola njebaza mu police yekatwe sajja juwayiriza yayita alien yali egenda musiba era police nebaza DPC kamugira ekatwe yamugamba sikutanga budget akoze eki nze namusonyiwa okwa namulaba muvubuka yeyiya bwewajamo olukwe nagamba nawo inekwe gwerawo inekwe twali komedi wamamba dembaga ene baida jemba yangamba tumusibe ne ngana jemba yangamba ne ngana badde nkugamba nebe natuka ku police kamugira na ngamba kyo tugamba kitugenda okola ki okola mukatona muguna wulire nako ku mwana aliyeni nendowoza nti ayize amazima ga katonda mugulu omwana bwe yavaawo ne baganda bamusiba ne mukomerero zira ndoza ndagenda kuyiga yakomyewo na fujjo oluvanyiro ku meeting mama nalweyiso yali ene inaga na amalo g'ekyalo tolokuba manyi Balamu manyi Bajjo manyi nalweyiso kankole fujjo nakino kanki bagambe mu ba state agent abali ngoyega kuba the good state agent the best state agent ye muntu abera n'empisa Museveni yefuulira Kayihura ni yefuulira Mbabazi ni yefuulira Kategaya gwe ekiyenje kyali yeni tolituka wadde akannasu kano kutuka kumanyiga Kayihura ompulira bino mbyogeza with the passion sibitabiri mu kabampani wadde okusaaga nti buli muntu akola effujjo mu kifaananyi kya gavumenti because omanyi ba DPC omanyi ba Semwayi obudde bukukeredde kubanga nalabye nga bakuba abantu abanaku Abitex ayisa abantu abajja kuwagira Abitex mu nkuuka kubanga omutegesi w'enkwalo bayayitigako ne bamugaa twagala Abitex kati omuntu amayiti Bajjo bw'ategeka oba Balamu oba Abitex waliyo security tali kintu kiruma ng'oli mutegesi wa bivulu ne babba omuwagizi w'essimu bapromota bangi abategeka mu Uganda ne batagenda mu bivulu ki mu bivulu byabwe naye omuntu bagamba nti Balamu bw'ategeka abayimbi bajja kubaawo Abitex bw'ategeka abayimbi bajja kubaawo Balunywa bw'ategeka abayimbi bajja kubaawo tujja kuba ne security bwe bakwata omuntu ne bamukuba mu kivulu nga kitegekeddwa Abitex bulandi ya Abitex yebeekola ki era twala omukisa guno okwebaza Abitex abantu basatu bemanyi mu Uganda baagala omulimu guno ebyaddala nze sibawaana Abitex alina kyampa Balamu talina kyampa naye Abitex ku mulimu gw'abapromota taba na side Balamu ku mulimu gw'abapromota taba naki nti gwe mulimu ogw'abazimba okubamanya nti ye Abitex yani ye Balamu ye Bajjo this time Abitex yangamba Bajjo ekivubuka nkivuddemu mbadde nkiwadde second chance nkize ku map kuba nze nakireeta naye sijja kufana mugwago na musiru kubanga tosobola genda mu lubiri n'okuba bamasiikini kubanga nalabye mu lubiri eggaali nga zitambula mu bantu eri abatalira ku stage kubasobola kasuka bicupa singa yakasusa obucupa singa yakubiwa n'abadde basembedde stage basobola okukasuka obucupa naye ntegedde nti yabadde agenze kulwanira bakasakwa buki naye mazima lyabadde fujjo kulaga bwanirule kakati sigenda kwogera bigambo bingi tuwoninga Uganda police tubawadde ennaku 5 bwe mate musobola kudismantolinga gangisi zammwe tugenda nyambako dismantling tugenda zejjirawo yogere mu lugundo olutuufu gonyamba tugenda kuzejjirawo era aliyeni sikini nkugamba togeza n'osiba palaso nga bwe nakusonyiwa ng'okonye emmotoka yange oba wajja kunzita nga bwe nakusonyiwa ng'okonye emmotoka yange emakindi ne palaso musiri kwagowa mulumbi ebuloba nalabye palaso singa tabadde muyaye nga Bajjo palaso namuyigiriza obukodyo bw'ekikomando singa tiyabadde komando mukatonda mukulu yabadde agenda kuttibwa ebuloba kati obusungu obwo bwayina lwakati yasomako abazadde mwena abandi bamukabira mudde musomesa abaana nti omuntu ne bwafuuka sitanga aliyeni ne bwafuuka sitanga palaso akola ebyekisiru olw'obutayitako mu ssomero njagala guno mwaka 2025
bwe nkusanga ng'oli mwana ku luguudo nga tosoma ngenda kukuba emiggo nti bw'ogaana n'obugumizi bwako olina ebintu byetasobola kukola ki kola kati Pallaso bwe yeesikeepinze Nalole n'alaba nga omusajja abadde amusse n'ajjula obusungu n'addayo n'akola kibayita revenge saagala mwena munenye Pallaso mu interview eno n'obanga ki Pallaso yakoze ekintu ekyo kukola kibe nange nafuna revenge ku mutima lwakubanza uneducated person ate nze kabaka wa gangisi mu Uganda ze sobola okulona Pallaso waali sobola okulona Alien Skin waali mu dakiika 2 ne bamundeetera naye twafuuka bazadde abayimbi mwena mweyise nga King Saha oyo mumulaba bw'omuvuma takulumba na ganga akulumba na music yayimba zaakayo n'ayimba mukwate entalo muzige mu physical battles actually muzungu agamba psychological battles are better than physical battle Alien Skin ndabye muyekwasa nti bavuba simanyi Pallaso abadde avuma Alien nti Alien Skin wandigenze mu studio n'okuba oluyimba nga Pallaso yakoze eki bwemma mwena abamawulire mumanyi Bobi Wine Chameleone Bebe Cool ekyabatunda gaali magezi ga bongo abantu bagamba nti Bobi Wine alowooza okusinga Bebe Cool ekintu ekyatunda Kyagulanyi kuba nti yakozesanga nnyo mental brain yamukubanga munu munalumu lwaki tubulaminga Alien Skin nti entalo eze zikosa bawagizi tezikosa bayimbi singa yasanze Pallaso ng'ali yekka n'amukuba teri yandi ngenda kumaliriza manya ino omulugwa kamera teri yandi kunyenyeza Alien Skin singa yasanze Pallaso n'amukubanga omuki ne we yalwanidde mukatona mugula omusajja w'omwana agenda kufa omusajja yankubidde essimu bino tubijjemu katemba balamu tufuuka abazadde omusajja bamuggyemu eriisa ebuloba omwana we nawe yakubidde nga yagala kuyamba yakubidde teyakubidde ekirungi yakubidde siriika kakati tusobola kukola lutalo ku Pallaso ate omwana w'omuwagizi n'avaamu eriiso that is so awkward idiotic hooliganic stupid that is a stupid action bwe mukola bato banga Bebe Cool yateganga Bobi Wine mwanziro bakuba Bebe Cool n'atagala mwanze nwanga ndaba nenga olutalo lwakosa Bebe Cool Bobi Wine yakuba Bebe Cool ekikoone kacyakwata ani Bebe Cool tekyakwata muntu mulala Alien Bobi Wine ino obusungu ku bajjo tojja kukola kajegalero kukosa abantu balala batali mu bato yange naki nsango nkubenga ki ng'omuntu kubanga buli otaganga omwana agenda kufa kadogo musaba jaguteeka ku Alien Uganda police tubasaba this time omwana wange ngeri gy'abalemu okwegunjira public eri mu kweteekateeka kugunjula Alien bayinza omutta radio bwatu bwe yafa mu bintu ebyekiki kakati bintu bijjemu Katemba minister nkimanyi Uganda president w'eggwanga gwe lyani mu okufuga tulijjemu Katemba sebo tukutuma ebintu bino wadde weekwatira essimu buli muntu wayogera ebyamagezi kakati bino tubijjemu Katemba tulongose omulimu ki Alien Skin toli wakitalo nga bolowooza twalaba ku sipapa yalikolanga effujjo nga alina ne ssente Brian White baaliwo mu abalaba Mike Ezra bakola ki baaliwo tudde ku drawing board tukakkane bapromota bonna Emma Serugo mulabye Kyasa mulabye Kiredi Kiwema mulabye ani promota omulala oli atuno okuba mu ntanga wa promota naye mulabye ono nkulabye mwena nkoze eki ekirungi mu abakola manager wa Walukaga gwe yagoba kakale ekirungi mu abakola endongozi ebiveera tinamwe bapromota bakola endongozi ebiveera mutuyambeko okuinstallinga discipline mu bategesi baki bebivulu taso abalemerera wanalabya abasibisiro abagamba seguya jabakola nalabya abasibisiro abagamba mbufe tugenda mutimba nenga kivubuka ekyoga tikikola ngai wadde na kiveera kiki kakati twatu bi serious mu Katonda mugonga tulumira omulimu tuyambeko government watuyambeko abantu bafa abawagizi baffe tuinstallinga discipline twala akazindalo kano okuyita minister jangu nawe okole interview goddako president waffe yagenda okukola ki president asobola kwogera so omukulu wa Abitex ayina ebitiibwa bingi ayita mu protocol balamu yalina okwanjula Abitex